gaba naddala bunga ennaku zino teva mawulire gasanyusa kubanga bwotasanga kabenje wabeerayo asibaana bwotasanga asibaana wabeerayo kino tubadde twakava ku musango gwa Christopher Okello Oryom walinga tetunnamanya nakigenda maaso kakati mu bulamu bwe luzireyo gyali gwe basalira ogw'okufa ate omukyala atemera mu myaka 43 Namayo Dorothy nga ate twakitegeddeko nti munansi w'eggwanga erya Kenya nagenda maaso n'okukwata abaana beyeezaalira abaana b'omusajja n'atandika okubasalasala nga asala embuzi kumpi kufaananira ddala kyeyakoppa wali kubanga ebintu bibeerawo abantu ne bakoppa kyeyakoppa wali ku gaba community nga Okello atta abantu na biki abaana bato naye kyeyali okola abaana be abataano beyeezaalira okukakkana nga abasaze ebiso era ekiwejjowejjo nga abaana ababiri okuli Howard Dalena emyaka 7 saako n'omwana omuto ddala Kadija Adeyize agenze maaso n'okubajja mu bulamu bw'ensi eno ate abasatu abali mu ddwaliro ery'ensambya bwe twakitegeddeko abagenda maaso n'okubanga bajjanjabwa kati wotunuulira ekiri wano gano ge maka g'abafumbo bano ababiri nga omu bagamba nti ate ye munansi wa ggwanga erya Nigeria ntegeeza omusajja ate ng'omukazi munansi wa ggwanga erya Kenya abagenda maaso n'okusinkana oboolyawo ne baagalana era ne bazaala n'abaana abo naye ate oluvannyuma mukama n'aba nga akyusakyusa mu mbeera omwami n'aba nga yafuna ate omukyala omulala emabega omukyala omulala emyezi nga gijo emabega era awo tukitegeddeko nti obutakkaanya obusinga bwe bwatandikira ng'amugamba nti sisobola kufumba na mujja wange n'oli nga mugamba nti munnange ojja kukisobola kuba bw'owulira Kadija omanya lwaki omwami oboolyawo akola ABCD so ebyavaamu kutandika kusika muguwa kugaba biyungu n'ebyekuusa kwebyo yaza akatambi emabega antegeeza ono omukyala Namayo Dorothy naza akatambi mabega aka Christopher Okello Oryom n'amanya nti kisoboka osobola okugula obwambe obwogi osobola okugula ebisi mu mbeera bweti ne bweti era bwe oyagala kusala nsingo wano we basala nga bwe yawulira oba bwe yalinga alaba nga abawa obujulizi ku ngeri gye yattamu abaana be noono nate n'agenda maaso n'okuguka mu nzita eyo wakati ne mu kusoma butya bwe bakozesa machete oba ebyambe ebyo okubanga ate ogenda maaso n'okubanga osala omuntu ewaluma oba osala omuntu ewatta kyeyakoze babadde misana nabbaawe nga bwe twabitegeddeko nga basinkanye ng'abaagalana bazze bali mu ssanyu wadde wabaddewo obutakkaanya obutonotono kino kiri waliwo ebyasangiddwa wano mu maka nga bba azze nga tebitambula bulungi naye nga akali akasajja ku mutima kwe kali okusika omuguwa ne kutandika era omwami bwe yaseesetuseemu oba olyawo ekiyungu nga si kyamukulu ono n'agenda ate wali ekiyungu oba n'agenda gye yabadde alina ndowooza okubanga akasibira ono obusungu bwabadde bwalinnye edda era kyeyasazeewo okukola kwe kukwata abaana be yeezaalira mu mwami ono n'asalawo bonna abajje mu bulamu bw'ensi eno ng'akwata omu ku omu okukakkana nga bo babiri ate abajje mu bulamu bw'ensi eno bafiiriddewo ate oli ow'okusatu n'owokuna n'owokutaano bo betusabira kaakati mukama abayamba abasuuse ate baberenga obulamu bw'ensi buno ate babubeeramu ye naye yegezezaako okwejja mu bulamu bw'ensi eno antegeeza Namayo naye tekyasobose era ali ku mpingu mu ddwaliro Mulago obuzibu ki obwabaddewo obuzibu bwabadde domestic violence ng'onaagamba nti yetafumba na mujja we atasobola kukkiriza mbeera eyo kubeera mu bulamu bwe n'agamba nti abaana be yazaalira ono kuba abeesuubiza ebisuubizo bingi sirikola kino naye ebintu bikyuka bwe byakyuse n'agamba nedda be nakuzaalira kambajjewo nange nejjewo atandika obulamu bwo obupya n'omukazi omupya gwe wafuna mu mwezi ogwokutaano mutandike okubanga ate mugenda maaso okwetiitiibya n'okuzaala abaana ate abapya mu bulamu bwammwe bano bo kanyende nabo nga kitegeeza nti kaafe nabo ate ba atandike olutalo olw'okuzaala abaana abalala abapya so kukkakananga abaana abo bafudde bali bataawa naye ataawa ali ku mpingu Mulago eyajjanjabibwa naye nga si kyekyokka kyeyakoze amunda mu kikomera kino omuli kakati poliisi empitirivu egenda maaso n'okukuuma yateekedde n'omuliro emmotoka ekika ekya drone eyabadde awo mu mmotoka wezipaakinga eyo nayo n'agijjawo poliisi ye yataakiriza otherwise bw'otunuulira wano wetuli ssaawa zino bw'oyisa amaaso bunda olaba nti n'ennyumba kumpi yabadde egenda kubanga ekwata
omuliro byonna bisaanewo. Naye tukyalondoola ensonga eno akugwe agenda maaso n'okutulaba bingi ebirabika nti byebiri emabega w'ettemu lino si ffenna tubafiirwe, ffenna tukufiirwe, ffe katukuleke ku nsi obeere ne bakyala bo n'abaana bo n'ebiki b'ogenda okuzaala n'ebirala. Kirabika waliwo ebisinga ku bino oba oliawo tulibiwulira, tunaabibaleetera okusinziira ku kunoonyereza poliisi kwenaaba ekoze. Naye nga ekyo ekigenda maaso kyekyo saawa zino police crime wantu wakkirizibwa crossing bategeddeko poliisi ejja kubanga ekomawo olunaku olwaleero okukola ndowooza saaki n'ogenda maaso ku revisiting scene n'ebyekuusa ku ebyo. Naye nga oli n'abaana be abasatu abasigaddewo bali mu malwaliro bajjanjabibwa, ate emirambo gy'abano gikyakuumirwa mu ddwaliro e Mulago. So byebyo ebyali eggaba wali ku community ate na wano bizze akugwe atulaba nga kumpi akatambi kalinga keekamu budde bwe bwawukanako. Ono yabasse kiro sanga 10 ate oli yabatta misana tuku ng'abantu balaba. Naye ekyenjawulo onatta baana beyeezaalira. Ebibuuzo bingi, ansa zikyali ntono, naye ng'ekisinga obukulu ffenna tubafiirwe. Tandika obulamu obupya n'omukazi gwe wafunye. Nze n'abaana bange katukuleke ku nsi ogende maaso n'okwenjoyinga. Bye bigambo ebiri mu mutima gw'ono Namayo eyagenze maaso n'okubanga akola kye yakoze. Poliisi ejja tutegeeza ebitya ku ebyo akugwe atulaba. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.